ebyokwerinda binyiziddwa ku kkooti y'abalyake n'abakenuzi egololo. Minisita omubeezi w'okutateekera eggwanga minisitule by'ensimbi Amos Lugoloobi era omubaka wa Ntenjeru North wabadde aleetebwa okusomera emisango egyamugaliza ku poliisi ya Kira Division Sabbiiti ewedde ku Lwokutaano. Ku kkooti minisita Lugoloobi aleeteddwa ku ssaawa 5 ez'okumakya nga bamusookeriza mu kifo awatuukirwa abasibe era nga badde alindirira ab'enganda n'abawagizi be. Ku ssaawa 7 Lugoloobi yayingiziddwa mu kkooti n'asiibwa mu kakuli maaso g'omulamuzi Ebata Asiimwe. Asoose kubategeeza ebinoogobererwa nga bali mu kkooti. Oludda olwabwe lukiikiriddwa Stanley Bayine ne Jonathan Moganya ate oludda olwabwe lukulemberwamu John Isabire Ntone Tomokonde. Omulamuzi asomedde Lugoloobi emisango ebiri omuli okukusanga emirimu gy'abantu 7 nga bamulumiza okubbanga emisango yagiriza mu biseera eby'enjawulo. Okusinziira ku ludda olwabwe minisita Lugoloobi yabbamu bati ebikubiranga guno yaguza wakati wa 14 omwezi gw'omusanvu omwaka ogwedde n'28 omwezi ogwokubiri omwaka guno. Omusango gwokubiri nagwo gwakubbamu bati nga yaguza wakati wa 1 omwezi ogwokubiri omwaka guno ne 16 omwezi ogw'okusatu omwaka guno nga amabadigano gonna yagajja mu sitoowa za ofiisi ya Ssaabaminisita Namave mu disitulikiti y'Emukono ne Matuga mu Wakiso. Kino kyonna minisita Lugoloobi ajeeganye. So what do you have to say as an answer to these allegations that are made against your name? Your worship, not guilty. Oludda olwabwe lutegeezezza ng'okulonyiza ku misango guno bwe kukyagenda mu maaso. Madam State, inquiries in this matter are continuing, Your Worship. We therefore pray for an adjournment. Oludda olwabwe nga lukulembeddwa mu John Isabire bwe basinde basabira omuntu waabwe okwemirirwa asobole okuwoza ng'ava bweru. Baleese ebiwandiiko ebyogera ku minisita okubadde biraga wajja abeera ekyapa ekiraga minisita gy'abeera Erukuli Makindye. Bapulira balaze kkooti y'abantu 7 ate bazzeewo ku emirya minisita nga bonna bannayuganda okubadde aka palamenti Katuukiro wa Busoga Dr. Joseph Mbawala n'abalala. Bonna amateeka Tumukunda annyidde omulamuzi ku mbeera ya minisita Lugoloobi omubadde n'ebbaluwa z'eddwaliro ly'emilago ezirambika endwadde ezimuluma. Suffering from type 2 diabetes and coronary artery disease. And the worship, the report tells you that he is fresh from a heart surgery. Ab'eddwaliro lya Aga Khan baleeseredde mu kuddagala minisita yatambulirako okukkiriza omulamuzi okumuyimbula. The worship, on that report is attached another one from the Aga Khan University Hospital. In this report, your worship, they have described the plethora of drugs that he has to take. Kyokka oludda olwabwe nga lukulembeddwamu Bayine lwakanyiza okusaba kwe okukwemirirwa ne bawa ensonga ze nga balina okwetegereza ebiwandiiko ebitiddwa mu kkooti. Your Worship, you have interacted with this person since you came in here. He has himself stated that he's really feeling okay. Reasonable. Your Worship, we will therefore reiterate our early prayers and pray that this court denies this bail application. Balirabe mulunyiza kw'omu kubaleeteddwa okumweyimirira James Kakooza nti engeri gy'atula n'okukolera Tanzania tajja kusobola okubiriza minisitiri okujja mu kkooti. Luva omulamuzi awadde ensala n'ategeeza ng'ebiwandiiko n'ebyogeddwa biri ebyenyi nga tasobola kubisoma na kubyetegereza mu ssaawa eno n'abalagira okudda mu kkooti ku Lwokuna. Kino kyankaliriza bannakanywa nga minisita Lugoloobi gy'ava ng'abamu bafulumye bakaaba. Muzino ennaku era tuba tulindirira kkooti kyenaasalawo. Bayinza okuwa bail, bayinza okuma bail, so naye tulina essuubi ddene nnyo nti omuntu waffe tukoze bulungi mu kkooti bajja muwa bail. Joseph Innocent Ssenfuma ne Ronald Kasese bakusakidde eggulu lino ku Lwabukadde TV.